tuli mu kutambula n'emisambwa tuli najo tuli mu kutambula n'emizimu tuli najo jivuga bus jivuga taxi jivuga boda ku mirimu gye mukolera bagenda ku recruitinga abantu ninga mbizi nga musota nga kiwowongole bakitumye kuva Magombe tubeere begenderezo lw'abantu betwekubisa nabo ebifaananyi mwe abakyala abalina abaana beera mwegendeza n'abantu bowo abaana bombo omwana ositulyako kibebi kwatamu ku bambi kanve mu taxi nkwatiramu owadde kondakita kwatiraako agenda kukyambaza agenda kinitiatinga mu bbanga tono nnyo olaba omwana akufuukira ekizibu akyuka omwana ali abeere mu nnyumba nga akufuukidde ekizibu obulokola obuveemu emizimu gyeyongedde tuli najo banyabo ne bassebo tuli najo mu bantu emisambwa gyeyongedde tuli najo mu bantu giri mu ddiiru z'ettaka giri mu kuzimba ennyumba buli wamu ne bagamba nalaba olujja lwali lusibe Magombe ng'emyoyo egirimu afu bantu afu busiketoni afu bantu afu bisolo nga bukutte bendera ninga ne bendera zaakukula nkadde nga ziriko ne nabbubi nga gibadde gimaze emyaka mingi nga gitambula ginoonye ekkuba erigifulumyayo bwe waayita akaseera paapa naggula oluggi lwe yaggula ekiro ekyo lwe nafuna message nendaba nga emizimu givuddeyo oluggi lugigudde nga gizze ng'ekigireeze kigenda kwambala emibiri. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina day ne boarding buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa neddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01412 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Gwe natwegaseeko weebala lunaku olwaleero buno obubaka tetuyinza butabukuwa gwe wenna ayagaliza enteekateeka zino tambula obulungi oli ku exponse omwana soda bali ku kamera tuli mu studio zaffe tuteredde entende naye nga obubaka buno tebunnatuuka nagala nkujjukize mikwano gy'aba God Hills Herbal Medicine abalina endwadde ng'ogezesezaako obujjanjabi abantu wangi ne bigaana omiza amadagala okooye ng'olina prostate enlargement olina emmeme olina ania emmeme yeegwa olina ania olina asthma ulcer olina olumizi bw'omugongo ne mu nnyingo olina tetuyita low sperm count olina brain tumor byebizimba mu bwongo olina diabetes olina fibroids bibyo byomu lubuto olina allergies freeze PID nga bikumazeeko emirembe towanika gezaako mikwano gyaffe bana ba God Hills Herbal Medicine ogenda bakubira ku namba y'essimu eri 0706 neddagala basobole kutuusaako mu bitundu ebyenjawulo gy'osinzira gy'owangalira so mbadde nkusaba osooka obagezeseeko nga tonnatuuka ku level omanye dio level gye tubeerako mu nsi ng'ekirwadde oliikiriza kiriikirize buli kanaku n'okuba akayiso ka insulin okuwanirira pancreas okubanga regulating hormone eri responsible for balancing of blood sugars so bakubireko mangu musumba yesu yebazibwe kama yebazibwe so tuuse obuweereza bulungi nnyo twebaza mukama esebo abatwetaaze bano bacomplain asoko bali namba y'essimu tubayisizeho obubaka bwe tuleese buno tebulinda 0708 39 45 01 0708 39 45 0 obaka bugenda beera brief era buwulirize nnyo ng'oli mutofu siri mutefu nnyo naye
okwongera okubagamba abantu bano nti obwegendeza kikulu nadamu season eno gye tuli mutaata ve mabegakaawo ndoza ku yidi abamwade mu kyakala yidi oliwa omukuba weereza abaffe azza aludde nga bamukubira amasimu twagala kusinkana Musumba Roni twagala kwogera naye ere nga nakulucha nga bagamba Musumba Roni mugendeyo ku chacha abeerayo ku Sunday n'olwokutaano nze msaabalabako kati nga guyidi atuuke gayaza jabeere like jainayo family ye mwatuuke gayaza akolera wano mu kibuga atuuke gayaza nga bamukubira esimu nga mugamba mwoli mugayaza naye yeewuunya bamutegeera batya nti atuuse gayaza oba baali bamumanyi kyendowooza nti oba baali bamutwala yali abamanyi yali tabamanyi nga tabalabangako naye nga basuubiza nti bw'aba Musumba Roni gwe mwagala nja kusooka mbasisinkane ndyoke mubakonekitingeko nti yekale nga abagamba ye mwendi mugayaza nti ekale nga abagamba nga bamugamba oli ludda watukusinkane nga abalagirira waali nga bakwata nga bajje motoka eparkinga egayaza V8 motoka y'amaanyi nga bamuteeka mu motoka nga bamugamba Musumba twagala otwale ku chachi naye nga tetunagenda ku chachi soko twale tusabe osabire taata afe mulwadde mbaina omulwadde waka nga bagamba batwale ye bamutwale eri asabe awone omulwadde mpulira nga agira nga bakiriza nga agenda kati ya atuuka mu gundi alinganga go bali bambaza akatambaala ak'omwoyo nga bamubiseeko okutegeera nga takyali nga bavuga batuukawo ekyebandu obwongo obumuddamu amasimu baali bagamujja basimbudde gayazi yes emmotoka edduuka paka kyebandu yes obwongo obumuddamu agamba naye bano bantwalawa mukusimbwa tebamulagira exactly location yes nga bono kanti oli possessed bakugize wekanga ngo ina wutuuse toka he bono tuuse wonte shaji kwadeko yes kati batuka ekyebando waliwo aba traffic nga bayimirize motoka sibe bamuyamba batia n'abagamba bane bampambi amagezi gamudakawo nga banange bantwala traffic eyimirize motoka yesebo yali muri lwazuukuka yesebo era ne bamutwala ku police saazi to bamukuuma bukuumi ne bagenda ku police sebo musango ne gugejja nga bali bamututte nsonga kyolwe mutwaza bino bye twogera bamulabanga ebitayina makulu olwo bikosa ninga tetwogera linnya nalimu olwokuba nti musio moyo tubakosa kati batuse ku level eyo nkugenda akawona obwambe emirundi 5 oli mukukurusedi oli mukusabira abantu ogenda okulaba omuntu ng'ajja abanga alinyeddwako byebbe teeka mu mbeera eyo olwo mirundi obulala omusirikale yamunyamba buyambi yandikaawo namukwata olala yajja mu kyaki ndi katuuti najja n'alinnya aba alinnya abasecurity ne bamukwata ono bamukubira baagala esebo era ne bagane ku kanisa twatuuse ninze saabalaba nini bajjonnyola ng'ekanisa bwefaanana nga gyeyo yennyini omulala yajja ku kyaki n'agamba alimisweta waffe mu kiseera ekyo namugamba ndi wa kitongole w'ekiti ekyamawulire najja ne kaadi na biki byonna namugamba nsaba ku kamera yammwe nze kankulekere piki ebifaananyi bingenda okukwata ne ka vidiyo mukatawuni wali mbiteeke ku kondi yange mbikuwe namusuubizayo n'akasente kamera mwalimu ebifaananyi byange omulabe kyeyakola nga alwana kulabanga ebifaananyi abitwala beere ne point of contact enkwaso era yabitwala ne piki n'agireka piki ey'emiliyoni 7 nogenda ne kamera ya bukadde 2 so ebiro bye tulimu byakwegendeza naawe mulokole gwe bayinza okuba tebakulumba nga bwe balumba ffe ne naamwe baliwo we bakulumba okulaba nga bakunafuya okulaba omulaba ataddewo measures zonna
eziri spiritual eziri physical kulabanga ekkanisa agisuula kulabanga asuula omulokole gwanywedde ng'akusuula. Era kambabulira abantu bano sebo nti bw'oba olabanga obulamu bwo butambula bulungi nnyo manya waliwo ekikyamu nga tolina buzibu bwonna ng'oli mulokole mu sizoni gye twayingiramu manya waliwo ekikyamu kubanga sitaani atunuulira ekyoto ekiri mu kwaka. Buli mulokole asaba buli mulokole yewaayo kyoto ekyaka kati omulabi atunuulira ekyoto ekiri mu kwaka ali mu kulwana kukizikiza. Ekirala bakubiriza mwenna banyabo ne basebo tuli mu kutambula n'emisambwa tuli nagyo tuli mu kutambula n'emizimu tuli nagyo givuga basi givuga taxi givuga boda ku mirimu gye mukolera bagenda kulukulutinga abantu ninga mbizi nga musota nga kiwowongole bakitumye kuva Magombe. Tubeere begendereza olw'abantu betwekubisa nabo ebifaananyi. Mwe abakyala abalina abaana beera mwegendereza n'abantu bowo abaana bombo omwana ositulyako kibebi kwatamu kubambi kanve mu taxi nkwatiramu owadde kondakita kwatiraako agenda kukyambaza agenda kinitiatinga mu bbanga tono nnyo olaba omwana akufuukira ekizibu akyuka omwana ali abeere mu nnyumba nga akufuukidde ekizibu obulokole obuveemu. Emizimu gyeyongedde tuli nagyo banyabo ne basebo tuli nagyo mu bantu. Emisambwa gyeyongedde tuli nagyo mu bantu giri mu ddiiru z'ettaka giri mu kuzimba ennyumba buli wamu. Nabagamba nalaba olujja lwali lusibe Magombe ng'emyoyo egirimu afu bantu afu busiketoni afu bantu afu bisolo nga bukutte bendera ninga ne bendera zaakukula nkadde nga ziriko ne nabbubi nga gibadde gimaze emyaka mingi nga gitambula ginoonye ekkuba erigifulumyayo. Bwe waayita akaseera paapa naggula oluggi lwe yaggula. Ekiro ekyo lwe nafuna message nendaba nga emizimu givuddeyo oluggi lugigudde nga gizze ng'ekigireeze kigenda kwambala emibiri. Wali mu bizimu gyali bisota gyali mbizi byali bintu ebyo bitategerekeka naye ngenda okulaba nga gyegenda kwambala omubiri kati waliwo egyayambadde already emibiri gy'abantu owasa omuwala ng'olowooza muwala ninga mumbejja Magombe alyoka akufuukira ekizibu omulamwa gwakusuula kubanga sitaani ali mweteefuteefu okusuula bayimiridde. Buli ayimiridde nkwegayiridde weenyweze nywera buli ayimiridde obwegendereza bweyongere. Ekirala buli sekita yonna gy'omanyi eya governance mulimu emisota mulimu ba agent mu ddwaliro buli kamba bulioko. Ekirala abantu mwenna banyabo ne basebo malwaliro gye mutwala abalwadde bammwe genda ng'osiibye tomala genda ng'osiibye kubanga ba collectors baatuuse abakolektinga emyoyo gye bali ajja mu kawoodi n'awanika emikono mbukamba sabire n'abatani kamba omukazi yagenda Mulago yambireke naye banyabo ne basabo gye bali malwaliro kwegendereza kati kwegendereza oba okimabulamu naye nga ate bw'osaba mbegayiridde ayina amaato awulire akabubaka buubwo bubadde brief naye ndakusaba obuseeko nnyo omulaka ne bw'oba osobola okusharinga obuweeko ne munno. Don't forget to subscribe. Teweerabira kusubscribinga kikulu nnyo kabeera wansi tekalina kikakujjako for your own information okwatamu bukwasi gwe n'okita n'ogende wa so tusinkane mu stories endala zikyajja nkuyanja za musumbaloni n'abantu bulala nkuyanja betukyaza wano n'abantu betulanga nabo tubeesiga mbakubireko. Bye bye. Export TV to the world.